Enyono ziva ku mutwe nga zitambula. Margaret Semambo namukadde w'emyaka 7 y'omu ku balunzi wa binyonyi mu disitulikiti y'e Nakasongola. Eggana lye limu ku ago agaaguddemu ekirwadde kya kalusu. Margaret agamba nti ennaku gy'alina ye y'obutanywa ku mata so ng'era mu kugatunda mw'abadde ajja ensimbi ezimuyimirizaawo. Ente zange zaalwala, abaana ne batafaayo, okulabirira balabirira, ogenda okwejjukiriza nga kalusu eyingidde, n'otuta sikyanywa. Embeera y'omuzeeyi bw'aba tanywedde ku kantu akaweweeza tafuna bulamu bulungi. Amagombolola okuliwa binyonyi, Kalongo, Nakitoma ne Nabiswera gakasiddwa okugwamu ekirwadde kino era ente ezisukka mu 100 zimaze okukwatibwa. Kigambibwa nti kalusu ono yaleetebwa ente yagulibwa ekiryandongo wiiki 3 eziyise. Omulunzi omulala Augustine Kayonde agambye nti yakasaasaanya emitwalo 52 ng'ajjanjaba kalusu ono bukyagwawo, kyokka kati n'ensimbi z'akozesa zimuweddeko ng'ente zikyali ndwadde. Era embeera eno empisizza bubi kubanga obulwadde bwajja nga sibumanyi, naye ku lw'ebisolo byange nga ndaba biggwawo nateteekanya n'engenda mu mikwano miki bonna ebampolayo obusente obwo. Bano basabye gavumenti ebeeko kyekola mu bwangu kubanga ebyenfuna byabwe biyimiriddewo ku bulunzi. Ziva ngamba nti eddagala liri ku mitwalo 10 nga ngamba esente ezo zinaavaawa. Eweereze eddagala erimala nti ente zitannaba kukwatibwa mu kitundu zibeere nga zonna zisobola okuba nga zigemebwa. Babakulu mu disitulikiti y'e Nakasongola bakasizza endwadde ya kalusu. Wabaluseewo ekirwadde kya kalusu mu bisolo byaffe. Obulwadde buno bw'amaanyi nnyo, buripootingiddwa nnyo. Carlton Scovia Nakamya, NTV, e Nakasongola.